Koja nga tugenda okubeera tumba episode yaffe ya mukunywanyi waffe oba mukadde waffe eri wamala twakoma ku ssaawa eri twakoma ku lunaku luli nga tumenyaamenya ennyimba ezamufuulu w'amaanyi n'ebyo biki bya zaayimba oba amakulu ga zaayimba mu episode eno Kojja nsaba tutunuleko ku ezo ze tuyita ebintu achievements ze yafuna oba ze yakola ofunawo oba yafunawo ku awards nazo tuzimanye. Ekyokubiri twagala tulabe ku nnyimba zino zonna ze yayimba nga omukulu eri wamala ddala tulinawo impact gye yagatta ku society eyinza okuba nga emujjukirwako mpaka kati mu bulamu bwe tuli mu kati omukulu oyo eri wamala kati nga ku luyimba nga talanta. Yes. Lwagattako kinene nnyo kuba we lwayimbira ng'abantu bayitiridde okuleeta obuleesa abasajja ne babawa abaana ojja kufumbirwa ono eri wamala n'akuba oluyimba olwo mu 1900 yali 68. Yes. Talanta. Ndeka ntwale talanta yange saagala seeyagalira ddala seegomba ababagagga batategeera. Okay. Etondeti luli olwokubanga gwe omwagadde kuba yakuwadde oba emitwalo 2 nze omuleete mufumbirwe sente yaziwadde ggwe ate olugamba nze mba ngenda mufumbirwe. Ekyo kyaleeta okuba nti abawala baatandika okufuna eddembe lyabwe okwefunira abantu be baba baagadde okwefumbirirwa abo be bawulira nti be balowoolezaamu. Oli yali ayogamba omuwala we nti eyo yali true story. Okay. Nga bamuwa omukyala omuwala nga bamugamba afumbirwe omwami omumu naye nga omuwala tayagala mwami oyo wadde yali mugagga. N'abagamba nti nze seegomba bagagga batategeera era n'amugamba nti wadde ono alina 10 kakuwa ekyo kuba ye kyalina. Tuleme kulowooza ku bingi kati ekyo oluyimba lwajjayo abantu ne bazuukuka batandika okugenda nga bareforminga ne bagamba abaana oli alina ssente bayinza okumugaana ne batamufumbirwa kati gwakireese aba aleese omuntu omwana amufumbirwa olw'okuba alina ssente gwoba weerabawa. Okuva olwo waliwo n'oluyimba olulala Namugaanyi luyimba lwali lulungi nnyo era yali hiiti. Okay. Nayo yali true story. Namugaanyi obubaka bwali ki? Bwali nti yali agenzaako okulaga nti abakazi nga ajja gy'oli ssente bwe zikuggwako ng'akuviira. Naye abantu baatandikanga okwesigama ku message yali mu luyimba olwo nti nze kale gw'olaba bwe ssente bwe tuli wano engeri gye ndi mwavu nga waliwo omugagga akukwanye tolindekawo. N'abagamba naye ebyo obiŋŋamba ojja kuŋŋamba ebyo ate ekiseera kituuke neefuulire. Kyaleeta abavubuka abawala abaali bafumbirwa obutakola ki okubanga banywerera mu bufumbo gye baba bagenze nga n'olwo oluyimba message ebapuushinga. Waliwo oluyimba olulala baluyita Sacramento yali agezaako kulaga abantu nti ebbanga bw'omalanga ebbanga eddene n'omuntu tewali nsonga lwaki tebukera ku makya n'okola Sacramento ya matrimony. Mu bakatuli kikozi y'embaga okugenda ne babagatta wali father n'abagatta. Kakati kiyamba nnyo nkubeera n'omuntu kati Alex obwedda tuli awo nga tewali nnamwandu akaaba kati bannakatemba nga be baliwo. Naye ati yagundi okuva lyayimba oluyimba olwo yalwana nnyo abantu bafubyenga nnyo at least agenda okufa nga alina omukazi aliwo nga ki nga nnamwandu asobola okubeera nga yakumaakuma abaana be mu biseera by'okufiirwa kati abaana bagundi tewali abakumaakuma. Kikojjako kesitegedde baliwa Goloza Alex abadde talina baana. Alina abaana naye gwe walabyeko abakuŋŋaanya nti yono kubanga yeri Sacramento ya matrimony kuba nti teyakolebwa teyagifuna. Kojja omusajja ono ettutumu alifuna ddi? Ettutumu yalifuna dda yalifuna mu 1900 oba 5
57 era lyamuwa bibala kinga bwogamba nti afunye ekintu kyonna kyonna mu Uganda waliwo ebintu byosobola okukola naye kasitabu kya kumakya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne wakukwata mukwasi mu ngalo oba ekyo kyokka kimala naye Ssekabaka Muteesa Edward Walugembe yawulira oluyimba lwe bayitanga Nabutono olwa Eri Wamala naye nga buli lwaluwulira n'abagamba nti mugende mupite musajja wange oyo mumuyita mpeemuko era abagenyi bonna abaavanga e Bungereza abaavanga mu Bwakabaka obw'amawanga ag'enjawulo abafuzi b'enno n'ab'enjawulo bwe bajjanga wano nga bayita omusajja baamuyitanga Sempeke nga ye mukubi wa Ndingidi so mutabani we kati wali ku National Theatre awo Dr. naye ne bayita ne mulala bamuyitanga Desiderio ne bakuyita Eclas ne bayita gundi Elishama n'ayimba nga buli kapate ka Ssekabaka ng'omukulu alina okuba nga bw'ogamba nti amusanyusa omukulu kakati okumanya nga eri mwala yali alina omukisa era yafa alina omukisa yali favored okuyimbira bakabaka babiri oteekwa okuba nga olina favor ne kabaka ono yamuyimbirako n'akola shows nga kabaka naye azaagala n'ayimbira ne Nnaabagereka era yayimba n'oluyimba lwa Nnaabagereka omukulu ebintu azabikola ebyamaanyi ate n'ayimbira ne Paapa bwe baalagira Uganda gwe yalagira okuyiiya oluyimba olwaniriza Papa Paul ow'omukaaga that was 1969 July 31st onansonyiwa naliwo kati mimanyi ojja kunyiiga nnyo kubanga oli ayinza okugamba oyemwe ennaku naye nga waliwo kati olaba nakwogerera nsomawa ng'ennaku z'omwezi 31 July essaawa zaali mu 9 BOSC neerandinga Entebbe Papa Paulo n'ava mu nnyonyi nga tulaba n'akka ku madalo lwatuuka n'asooka avundamu n'akomba ku ttaka lya Uganda bw'ati alyoka ayingira emmotoka eyamutambuza ffe tumanyi kye tulina Bannayuganda tebabimanyi era kakati oli asobola okujja n'ankuba emiggo n'akola ki nga tamanyi kimugenda kufiirwa kati nze bw'onkuba n'onzita gw'omanyi bino bye nnina mu mutwe gye biraga kadisiki oba okasse naye ate nze sifaayo kuba nze gwosse mba mbimanyi era nfa mbimanyi kati oba ogezezzaako kotogera ki abalala era waliwo omwami obo gwe nabadde nayiragamba naye nja kukutwala ew'omunene waliwo ayagala ebintu ebyo byoyogera ebyafaayo naye twabadde naawe wamma twabadde naawe ayagala ebyafaayo kakati yafunamu eryo waliwo oluyimba lwe bayita olwa inspiring ennyo abantu okuddamu okusoma n'olwa inspiringa kyaki yamugambako nti abantu nga tebawa kimu kya 10 nemusaba ayiye oluyimba abantu bawe ekimu eky'ekkumi era n'aluyiye baluyita ekimu eky'ekkumi okugezaako okusikiriza abantu baleme kuba selfish baleme nakwekkaanyanga kimu kya 10 si kwekkaanya oba otegeeza kwetegereza ate kuno okola nze bwe byantama kwekaanya ogamba nti ekimu ekyo-10 kati naakuba oluyimba olwo abantu ne batandika okuddamu okuwa ekimu ekyo-10 wananaluli omwana wo Yesu lwalikomawo ensonyi ennyingi olizikola otya bwe bali kubuuza gwali gutya ng'owooza saategeera so nga byakugambwanga n'obinyoomerera nga bw'omuyita ng'olina omulwadde ataawa ne mu masajja era osaana kumwebazanga Elishama oluyimba nalwo gye luli mwana we Yesu kati alina n'oluyimba olwabadde lu inspiring ennyo abantu
okuddira mu bantu n'oyombagana kati n'oyombagana ne Ssewanyana nga tosobola kuddamu kwogera naye kuba mwayombagana bwe bayita nga bwe wakolanga njagala nga bwe wakolanga kale maama mbita nga bwe wakolanga suusuuta kati oluyimba yaluyimba nayo yali true story yakyankalana ne girlfriend we n'amuvuma ne batacyankalana n'amuvuwa buli kivumo kyonna naye olwagira naddamulagamba we nakuvumira ebyo nali ntabuse omutwe naye gwe kyoba okola njagala nga bwe wakola omugaga Megatron oyo kakati oyo bamuyita Megatron musajja mulungi era tuli tuti naddala nga omulengeredde walaba ne bumusemberera Koja munywanyi wa Paulo Kafeero alina international recognition ze yafuna eri wamala ekiri kitya eri wamala engeri music gye yamukolera ebweru nga bo balaba kya bulijjo naye eri wamala yalina gundi nyingi zalinga 3 yafuna mirundi 3 oba murecognizinga ebweru emirundi 2 na 1 gumu omuliko omuwa ekirabo bagamba eri Shama yafa 2 ekyokusooka yasooka n'afuna wano yafunako ekirabo ekyasookera ddala ekyokuba ndi ye Munnayuganda eyasooka okukuba oluyimba okulurikodinga ku jjinja ekyo tekirivaawo kati ekyo ekyafaayo tewali asobola kukikola ki kukiteekawo ekyokubiri ye Munnayuganda eyagenda e Bulaaya n'asoma music nadda wano n'amukolerawo ekyo nakyo erikodi agirina ye Munnayuganda eyayimba emyaka 6 ng'ayimba 60 years of active music ekyo nakyo kati tulina okujja nga waliwo anajja saazo tutenda aba 23 baluddewo nga bakuba 6 kubaga kati nze kale nze nakazanyira 5 era olaba sinnamutuuka very true ate kyakubiri ye musajja era ku myaka 65 n'afulumya hiiti 3 ku myaka egyo egy'akawungeezi n'afulumya Sacramento ebinyumu byaffe n'afulumya oluyimba Emirino w'Ensambya n'afulumya Leticia kati oyo toyinza mwerijjako toyinza mugeraageranya koja yatukolerawo ko ku bantu betulabako manyi bwoba ova omukululo gw'omuntu gulina okubaako abaani aba eri wamala ne Mayinja naye era aba eri wamala oba olaba Mayinja oba olaba eri wamala kuba Mayinja yali inspired by eri wamala kati music omusajja asinga okuyimba kati mu Uganda aliwo omumanyi essaawa zino bamuyita Kabuye Sembogga iyo nsigo ya eri wamala Kabuye Sembogga insigo era be bavubuka betwali nabo nga eri wamala shifting okuva wali Kavula wali essomero bayita Zai Preparatory School ngadda wano ku William Street awali walingawo night club bagitanga Palm Tree awo wali Christian restaurant awo wali Standard Chartered Bank awo ku Baton Street no si Baton bagita mama Lugodo William awo nga ku William awali Standard Chartered Bank walinga wawo bagitanga Palm Tree ne bovaka sera ne byagenda ne bagituma Odo Committee night club bwe bagijjako Odo Committee ne bagituma Kyosimbonaanya restaurant we yali awo so Kabuye Sembogga bwe bwana bwe twajja nabo waliwo n'obuvuko obubiri bwali obulongo wasikatone waswa ne Fiona mwana wa Fiona mwana gwe bayita Fiona Mukasa mwana wa eri wamala naye muyimbi era abadde ayimba bulungi nnyo ennyimba so ensigo ze weeziri n'abantu abali inspired by eri wamala bangi nnyo era ojja kuwulira baba bayimba music ne bw'owulira obuwulizi
kati nga bw'owulira Chris Evans bw'ayimba. He was inspired by Eli Wamala. Eyo melody eyo bw'eti ewoomerera eyo. Okuyimba ng'oflowinga. Yes. Eyo flow ya Eli Wamala. Eli Wamala. Koja mu biseera bye byayimbiranga ye Eli Wamala. Abayimbi bangi bazze bafuna bakola ebintu ebyenaggwano. Eli Wamala mu buyimbi bwe bwonna bwe yayimba yinza kifaananyi ki kyeyinza okunsiigira ku gye tuyita social attachment ekyogamba nti mu bantu nga bwogamba twayimba twali tugeragiranya Kafeero onolimba lwewaŋŋamba olwa Walumbe Zaaya nti day in day out buli ssaawa olimba oluyimbibwa mu craft we gwe yakolanga Eli Wamala tulinamu that kind of content nti either tumalaako wiiki nga content oyo akoze kyali kati tolina luyimba toliyo gundi wiiki eyinza kuyitawo nga tebakubye ennyimba za Eli Wamala. For instance ebijumu byaffe twalyako bye twalya terusobola kumala wiiki nga terukoze eki nga tebaluyimba teri ayinza kumalako wiiki nga takubye luyimba Violet mikolo naddala egyo oluyimba Talanta. Yes. Tebasobola kumala wiiki nga tebalu. Era ogenda baba ku mbaga gyezimu ku nnyimba eziyimbibwa. Ngondi Sacramento. Kubanga buli wiiki abantu bawasa. Balina okuwasa. Waliwo abalina gundi nga tayinza kumala wiiki nga takubye luyimba Namuganyi. Very true. Babazi kuba nnyo naddala nina emikwano ntera oluusi ndi musajja yaniriza abagenyi nina obusungu oluusi ntera okwenyiiza ezo zonna nnyimba oluba lukuba bazaagala nnyo. Eli Wamala alina ennyimba ezikubwa buli budde. I understand. Koja buli muntu yenna waba akola ekintu afunamu okusomoozebwa. What are some of the challenges omukulu ono Eli Shama oyo Wamala ze yafuna ddala mu period yekuba yayimbira ebbanga ddene nnyo naye biki ebisomoozo bye yafuna nti abantu be yali ayimbira nga tebategeera byayimba era ne Fireruta yagifuna bakuba music nga waggulu okusinga obwongo bw'abantu gwe baagala level kwe bayimbiranga yali yatuleka ffe Abannayuganda era kyova olaba nti emyaka bwe gyayitawo baatandika omutegeera so tebamutegeererawo kyova olaba Eli Wamala yatandika mu 1957 okuyimba naye olwaleero waliwo abatamanyi na nnyimba ezayimbibwawo okutuuka wano mu kinaana we yayimbira Violet olwo batandika omupiikinga bapiikinga eri yonna yayimba zinnabutono tewali azimanyi kiringa ono content gwe tukola kujjakagata exclusive nti omuntu tasooka mutegeera tasooka mutegeera ojja kulaba abantu kati content yo yali ku kagato exclusive abantu bwe banaawuliranga nga bino byenjogera nga baddayo nga bagenda bakebera nti waliwo okulika Eli Wamala kuliko okulika Kafeero kuliko okuli Basubi nga bamanya bye nali njogera kati Eli Wamala yakubanga music naye nga abaliwo era alina ennyimba ze twaddamu versions ssatu kati ng'oluyimba lwa kityo yes Winnie Penina akaana kakawalya gundi omwana we Yesu ekimu eky'ekkumi ezo zonna Hamadi zonna twaziddamu versions nga ssatu nga tuziddamu ne tuzikuba okuzisa ku mulembe gw'abo ababa baliwo bye baagala nga naye guli ogwasooka byabalema. Koja omusajja ono bwe yafa ennyimba ezo abayimbi bano abaliwo ebiseera bino generation zino baddamu ne bazikuba what happened baali bamusiima anti olwo bwe yafa ensiru yamanya nti bulijjo ennyimba ze z'amaanyi era tebadda mu nnyimba za muntu atali w'amaanyi. Abayimbi bangi abafudde gwawuli owuliddeko abalala bagenda baddira mu nnyimba Juliana n'akwata olulwe buli muntu avaayo naye ate ekikusesa abayimbi bwe bamala okuddamu ennyimba ezo ate ne baleka bagamba nti baali tebamanyi kuyimba kyenneewuunyiza amagezi g'abantu nga mumaze okukwata oyo mugambye nti abayimbi ab'edda baali tebamanyi kuyimba ate mmwe ennyimba zaabwe ze muddamu mwe abamanyi okuyimba muyimba ki kyokka ate ne bwe muziddamu nga mulina tekinologi owawaggulu ate ne mutazinyumisa era kwenkana oli ze yayimba luli gwe mugamba nti yali tamanyi kuyimba
kati awe newunyiza abantu so eri wamala yali mu klasi ye ate ekirala abantu yabaleka mu byonna one ye musician eyasooka okuqualifyinga okuba ne qualifications ezawaggulu oyo ne abo babiri nga bwe baali batambula academically baali basufu ne class Kawalya class Kawalya ali degree holder yali engineer mulamba biseera ebyo sizine zaffe yali degree holder sizine zaffe zafuuka buli wamu buli nyumba ziringa soda no Elishama ate Elishama yewe yasobera nti yajijja bweru wo n'alyoka addamu nawe n'ayongerako kati ekirala yali mwepansi yali omwejasi sejjaka nga tayagala mumanyiira ajjanga wano najja n'agenda n'atuula wali mwe n'abaleka wano n'atuula ati kali gwe n'okola byonna byokola n'okola nga ye bw'ali Elishama nga tayagala takola kati mu bintu byabadde okusomoza kwe yafuna lumu twategeka show bagiyitanga swakabo mujweteke luyimba twali tugenda dufulumya launch ya Lwonge erina kuba mu National Theatre ne tukola rehearsals ne tutuuka olunaku ng'ebulayo wiiki emu tukole n'asazaamu show nga agamba nti oli yalemeddwa bwenjagala endongo zitambule kyagaanyi tetuyinza kukola kintu eyabadde akuba yalemeddwa n'agisazaamu show takola bintu biri half baked no a man of my caliber no I won't do that naga please I won't do this kiriziganya nange tetujja show tujongereyo tusooke tugende sengo naayita Tony Seko bino bigire kikyagaanyi mu naye tugende ndoza tugende ewazana tuba tukolera rehearsal tumanye ate ne bamala okukola rehearsal gundi nemala okutereera n'alyoka personal character ye yali muzibu nga tategerekeka gundi Elishama yali tayagala muntu amusiruwaza engeri yasoma n'abazungu mu bazungu yali yakyawa okulimba yali yakyawa omuntu atalina buvunaanyizibwa yali musajja mwesimbu nga bwakolagana naawe n'agamba nti nja kuwaayo 2,000 wemmamba nina 2,000 naye nnindamu jangu esente zonse ninazifunye yes yoyo yatuguza naye twaswala yatuguza teepu album gye bayita Emirino w'ensambya netukkaanya ne mukama wange yes n'asasula ssente n'agenda n'atandika okukuba buli kimu byonna music ne bamulongoosa ne bakola buli kimu yali yaleeta ekifaananyi nga yakazaala omwana oyo bwe yali agirako ekifaananyi bwe yali alese nga ekifaananyi bwe yali afaanana nga asanyuka n'oyo omuwala Emirina yes bwe yakireeta n'akikwasa mukama wange mwami Kasajja bwe yakimukwasa oba mwami Kasajja yakiteekawo nekimubulako agenda okuleeta master nga ennyimba ziwedde amugamba yereeta ekifaananyi ekyo onafunye omwana agenda ebweru atukolere gundi kavazi za gundi zino za teepu okuli ekifaananyi ekyo nga yakinoonya akirabako yava mu mbeera eri wamala yava mu mbeera n'ayeesooza n'avuma mwami Kasajja n'amugamba nti you are very stupid, I've never seen a careless person like you, a whole director, you can't keep my photo, where can I get it? N'amugamba leeta neteepu yange siyagiguziza n'atambula n'agenda. Yakola kalifandi temwali muwaddeko yatambula n'agenda takolagana n'abasiru nga n'oli naye akkiriza nti omusajja abadde mutuufu ye ekifaananyi yakireeta ate sikirina eri wamaze very principled tugire kale tulinza kubeera nga twogera ku eri wamala ne tumumaliriza
eyo episode yaffe eyokusatu ebadde kweri wamala bwe tuba tufunyeyo content owekika ekirala era netujja mukuwa wano Kojja Kata exclusive wamu ne Focus 256 tusigale mu video ezijja mu maaso awo nze ne Kojja for now. Bye bye.